omuntu eyafiira mu nnyumba yo wamuziika wa? Abaana ababiri abaafa mu ngalo zo wabaziika sayidi ki? Mutubuulire Abannayuganda bannaffe babadde nga bafiira mu ngalo zammwe mubadde nga mubaziika wa? Igwe ne bbaawo mubadde mukola kyamaanyi nnyo okuzibira emirambo egifiira mu nnyumba zammwe, ate nga ggwe muntu omu obadde weekobaana n'Abawarabu ne mutuusaako ebikyamu ku baganda baffe Abannayuganda. Ebyama byo nze nali mukwano gw'ombimanyi. Kino kye tusiiba tubagamba. Bannange bw'obanga omanyi nti nno oyina abantu abakumanyi, ng'oyina mikwano gyo yadde nga wayawukana nagyo, weeyise bulungi. Ebyama byo essaawa byonna biyinza okuvaayo. Wuliriza akatambi kaneeno tukaweeko endowooza, naye nga tonnaba kavyuwinga beera ng'osubscribinga, ate era akada akali waggulu kakonemu. Buli vidiyo eneetuula ku eno page, eneetuula ku eno channel egenda kusooka wuwo. Olunaku olwaleero tuli mu misango gya mwana muwala Doni Asia. Doni Asia afuuse Doni Asia. Nze nabagamba olunaku lujjako era lumu Doni Asia afune ekintu ekikulu ekinene kyatagenda kwerabira, afune enkovu gyagenda okunyumiza ensi yonna. Katugendeko mu katambi kaneeno tukawulirize, ate era tumale tukaweeko endowooza. Gwe beerako subscribinga akade kakwatemu. Buli video etuula ku eno channel esooke wo tonsubwa. We Asia wagenda okujja Saudi Arabia nga twatandika dda okukola business ey'okutolosa abaana. Wali olabye akatambi akange nga wansanga ne Saudi, wali okalabyeyo. Gwe wagenda okulaba nga kyokola kyamaanyi nnyo, kyakabinyo n'okitimba ne kitambula. Abaana n'obakosa, abaana ne bagenda nga bakomplaininga. Abaana be baakusiba e Uganda, be baakuwako obujulizi. Okiwule ffe tetuvangayo kwogerako bwino. Waliwo omwana yafa, wamuziika wa? Gwe Asia wamuziika wa? Toddamu kujweteka ku bantu bigambo, gwoloza abantu, gwoyita abamala. Gotobadde malaya, gotobadde malaya Saudi Arabia, otobadde malaya, obadde toweetunda. Obadde toweetunda bino bagibula tukola mulimo kiki enkubuuzizo. Obadde toli malaya, obadde okola mu kiyumba gwe, obadde toli malaya, obadde toli malaya. Muhammad lwakusirika neolooza lwaki yakwesonya okumala ebbanga lya myezi 3 si bwa malaya ng'ogenda weetunda nga weetundira mbala. Omusango tiguvunda, obujulizi bwe buvaayo omusango gwongera kuttuka. Sinoonya content ngenda kudda ku byange. Singa ono nnumba nze Asia nkubuulira kagube musango gwa Uganda gujja kuttuka. Sisulangako naawe, siberangako neibawo, tonsuzangako, sikusuzangako. Okiwulira? Naye nze omuntu ogu eyali akuyiseeko nenkubuulirira ng'omuntu nenkugamba ABCD kino na kino kiwulikika mu matu g'abantu. Lwaki tokikomya? Abaana bo twala mu biyumba nga tibadda balagawa. Nga abaana bonna bakyogerako, bannaabwe bagenda tebakoma omwezi gugwawo gumu 2 3 mwaka tibakomawo. Okiwulira? Ng'ate kimanyiddwa ti mu Saudi mulimu abaddu, ng'ate Abasaudi be baba piikinga ngaawe ewuwo. Okiwulira? Ndi mutolosi nandi mulopyewa. Bwe ngenda ku poliisi okukuba okuteekayo omusango nange baba balina ndowooza akatambi ako omaze okawuliriza. Saagala mwerabire mwenna abanaavyuwenga vidiyo eno. Saagala mwerabire okubanga musubscribinga. Saagala mwerabire okukwata ku kade akadaako. Buli vidiyo eneetuula kuno ogenda kubanga ogiraba. Njagala tukijjukire nti waliwo akatambi akatambula lumu nga Doni Asia bamulumiriza okubanga mu nnyumba ye mwafiiramuko omuntu, nga bamulumiriza okubanga okwekobaana ne bbaawe ne batuusa ebyambiyo ne ku baana abatoloseddwa. Ebintu ebyo fenno twabikweka nga tulowooza munnange empalana za mirimu, wabula ate wavuddeyo omukyala eyali mukwano gwa Doni Asia we bakola omulimu gwe gumu, ayina ebiyumba, avuddeyo wano n'akakasa n'amugamba tubuulire emirambo egyo wagiziikawa, era n'atusuubiza n'atugamba ne vidiyo zo ze twakukwata tuziyina. Weekobaana mu kutta Abannayuganda be mutolosa, ate nga mbaawe Doni Muhammad kiraga nti ayina omusango omunene. Doni Muhammad kiraga nti ayina omusango omunene gwe yakola. Omusango ogwo gwe gumulemeseza okudda mu ggwanga Uganda.
omusango ogwo gwe gumuteeka ku dduka mu ggwanga erya Saudi gy'akolera emirimu. Omusango ogwo Doni Asia ne bbawe babadde bafubanga okuguvulungutanya era nga bo okubeerako kwabwe mu ggwanga erya Saudi Arabia kubadde kwa kusasula nsimbi. Bwe tubadde tubiwulira osasula nsimbi baleme kubanga bakwatibwa. Omusango ogwo Doni Asia yagwogerako mu butambi bwe obwasaasaana bwe yawa Fulfiga ng'amusaba okumuyamba ki kye basobola okukola okulaba nga omusango ogwo baguzibira so that bbawe ye ne bbawe babeera mirembe. Era obutambi obwo bangi nnyo babupublishinga okuleka nze Adita saabuteekayo kubanga nali mmanyi gye tukoma obusaasaanya twandimusuula mu buzibu naye ye ng'omuntu tayiga, ye ng'omuntu ayina kye yeenoonyeza, ye ng'omuntu tatya ayagala kubeera mu mawulire bu ddakiika. Naye ate kino kijja muviirako okuluzinga obulamu. Gy'okoma okubeera mu social media life beerako ebintu by'obwomanyi. Osika abalabe bangi, abakwagala bangi, ne mu abo abakwagala ebyaddala mwe mujjira abatemu abagenda okukomya obulamu bwo. So tubasaba baganda baffe mwenna abakozesa social media nga nange mwendi nze siri perfect. I'm not perfect. Mwenna abakozesa social media handles mubeereko ebintu ebimu bye mwewala. Go slow. Buno obulamu tobupapiramu, tobuforcinga. Kola ekintu gwe kyosobola okukola and live a free life. Amanya yenze Shila Adita. Commentinga wansi video eno bwebanga oyina kyogiyizeemu commentinga o likinge o sharinge wabula ate akadde akali waggulu kotokeerabirirako ddala kakondemu. Buli video neetula kuno egenda kubanga ekusangawo direct embaagala nnyo.